Abaami ba Kabaka mu Muluka gwa Kyumu Kalambe mu disitulikiti y'e Wakiso basabye ababuyinza okubagawo amateeka amakakali ku bantu abagula ebibanja omuli enzizi ne bazisaanyaawo ekikosa abantu naddala bamufuna mpola abazeeyambisa. Balina okuteekebwawo etteeka singa oboze n'ogula awantu awali oluzzi. Oluzzi lwandibadde luteekateekebwa ne lusigalawo kubanga luyamba abantu bangi. Luba teruyamba ggwe wekka. Omulanga gwonna ngenda kusinga gukubira abakulembeze baffe naddala LCs. LC bavunaanyizibwa kinene nnyo era mu kutunda kugula wonna babeerabo be bateekako emikono. Etteeka lyalibadde nti omuntu ng'aguze ekitundu naddala nga mulimu oluzzi oluyamba ekyalo, oluzzi olwo lulina okusigalawo. Bano abakulembeddwamu omutongole wa Ssaabasajja Kabaka Nsereko Ibrahim okuwanjaga bati basinzidde Kyumu Kalambe bwe babadde bakola bulungi bwansi mwe bagogoledde enzizi ez'enjawulo nga bakikoze okuyamba abatuuze bafune amazzi amayonjo. Ebyobulambi basinze okulagajjalira ge mazzi agatambula mu bitundu byaffe. Ebiyigo amazzi bagayiwa mu kkubo, amazzi amakyafu bagenda bayiwa mu makubo, ebiyigo naddala agava mu biyigo. Tukola bulungi bwansi ono tusobola okukuuma ebyaffe ebinnansangwa. Jjajjaffe okuva edda nedda amazzi baagajjanga mu nzizi za midumu era amazzi gaabeeranga mulamu. Bennyamidde olw'obujamu obufumbekedde mu bantu ne balema n'okweyonjeza enzizi mwe basena amazzi nga kumpi buli luzzi lwe bagogodde lukimwako amaka agasoba mu 2 nga n'ezimu zigatta ebyalo eby'enjawulo naye ng'ebyokuziyonja baabivaako dda. Kubanga nze ndaba amamotoka gajja ne basena ku luzzi luno. Era n'oluzzi bwe luti kuba kati tusuubira gavumenti ddi lwegenda okujja erongoosa oluzzi bwe luti. Abantu tulina okwebeereramu tukolenga bulungi bwansi ng'edda abazadde baffe ne bajjajjaffe bye bakolanga bulungi bwansi. Tuleme kulinda gavumenti okulowooza nti egenda tukoleranga buli kimu. Boogedde ne ku bantu abatakyayagala kwenyigira mu bulungi bwansi ng'ate Ssaabasajja kino kyasiiba abakubiriza ng'ate kiyamba nabbo okusobola okwegobako endwadde. Ziweranga nnyo mu kitundu, amazzi go gabeerako ssebo ag'obwereere gabeerawo lwakubanga bw'omanya emitwe gy'abantu migumu tebaagala tukwatire wamu tulongoose enzizi zino zireke okuzika. Tebaagala n'obwo bayitamu tebaagala kwanukula. Omutongole Nsereko atunnyonnyodde ekyabawaliriza okunnyikiza bulungi bwansi ng'agamba nti batandise n'okugenda mu masomero nga boogera n'abasomesa basige ensigo eno mu bayizi. Tulina okukunga abantu baffe bonna mu bitundu ebitwetoolodde mu byalo byaffe okulaba nga tukuuma enzizi zaffe ezo kuba zijuna abantu bonna aba buli ngeri. National Water amazzi gabaako leero enkya ekola ki ne gavaako. Enteekateeka gye tulina yakugenda nga tusomesa abantu mu kitundu kyaffe. Enteekateeka nze gye ntambula kuba nze ntambula nju ku nju. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV aga leero.